Mu mawulire agakagwawo, breaking news, ebyuma ebipima kasasiro byagulibwa ekitongole kya Kampala Capital City Authority KCCA byazuuliddwa nga byatundibwa mu ggwanga erya Rwanda kyokka ng'ekitongole kino ate kibipangisa mu ggwanga erya Rwanda babeere nga babireeta mu ggwanga erya Uganda bibeere nga ate bisobola okukola omulimu. Ekitongole kya KCCA kyabigula then ne kibitunda oba abakungu ne babitunda mu ggwanga erya Rwanda. Kati we twogerera nga amawulire ge tulina galaga nti ate ekitongole kipangisa ebyuma ebyo byennyini mu ggwanga erya Rwanda ate ne babireeta mu ggwanga erya Uganda bibeeko emirimu gye bikozesebwa. Ngenda kukubuulira babigula ssente mmeka era babipangisa ssente mmeka okuva mu ggwanga erya Rwanda. Omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ate naba kubanga otwegattako kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga ate tukuweereza. Sababulire Patrick nga bulijjo nze mbeerawo wano okubanga nkutuusako update kakati wuliriza nga bw'ogenda mu comment section oteekeyo ensonga eyeekuusa ku bino byengenda maaso n'okubanga nkuwa. Ngenda kukusomera n'ekiwandiiko wano ekikunnyonnyola ebintu bino bijja bitya. Ngenda kukubuulira ssente mmeka obuwumbi n'obuwumbi ezikwatibwa ne zitwalibwa mu ggwanga erya Rwanda babeere nga basasula ebyuma bino ebipima kasasiro babeere nga babipangisa kyokka ng'ate ssente ezeetagisa okugula ekyuma ne kibeerawo nga kyagulibwa nazo ngenda kubeera nga nzikugamba. Omukutu gwa Red Zone TV wali kubanga okyatambula naffe atambudde naffe gwatanatwegattako twegatteko tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna. Njagala kubanga nkutandikira wennyini we bitandikira. Kigambibwa nti ekyuma kimu kigula obuwumbi bwa siringi za Uganda buna n'obukadde 500 4.5 billion Uganda shillings obuwumbi buna n'obukadde 500 kyokka Uganda espendinga obuwumbi 3 n'obukadde 7 okupangisa obupangisa ebyuma bino okulaba nga babijja mu ggwanga erya Rwanda bibeere nga bireetebwa mu ggwanga erya Uganda kyokka ng'ate kimanyiddwa nti ebyuma bino byali biguliddwako era eggwanga lya Uganda lyabirina. Ekitongole kya KCCA mu mwaka gwa 2000 financial ya 2011-2012 okusinza ku reports baagula ebyuma bino era ne babiteekawo kyokka abamu ku bakungu mu kitongole kino bo ne babikwata ne babitunda nga babitunda mu ggwanga ly'e Rwanda. Kati we twogerera nga babijja mu ggwanga ly'e Rwanda mu mbeera ey'okubipangisa ne babireeta mu ggwanga erya Uganda nga basipendinze 3.7 billion Uganda shillings okupangisa obupangisa kyesimanyi oba babipangisa mwaka oba babipangisa mwezi oba bapangisa buli lunaku naye nga zezo ssente zennina mu report gye njagala okubanga nkusomera. Bino nno byabadde mu parliament. Abakungu ab'olukiiko lwa KCCA okuli executive director amanyiddwa nga Sharifa Buzeki, executive director wa KCCA okwabadde ne road mayor Elias Lukwago n'abalala babadde basisinkanya akakiiko akamanyiddwa nga akakosase akakubirizibwa oba akakulemberwa Mmede Tubega Sseggona nga amumyuka we ye Honorable Alan Mayanja Ssebunya babadde mu kakiiko kakosase akamanyiddwa nga statutory authorities and state enterprises kosase ne bagenda maaso n'okubanga babakunya era oluvannyuma lw'okubakunya Elias Lukwago Road Mayor w'ekibuga Kampala kwe kuvaayo n'ayogera ebyama bino n'abyasa n'ategeeza nti ekyamazima tubadde tulina ekizibu ABC era bw'atyo n'akikuba ku mmeeza. Kyagenza okuzuulwa nga Lukwago yagenza okwogera ekigambo kino nga bakizudde nti ekitongole kya KCCA kibadde kiraakinga ebyuma ebikozesebwa naddala mu nsonga z'okubeera nga bakola ku kasasiro ono okubeera nga genda maaso n'okubanga ekibuga kirongoosebwa. Kakati oluvannyuma lw'okubabuuza lwaki ekitongole kya KCCA kiraga nti kirina ebyuma bitono okusinziira ku Auditor General's report, kakati bano abakulu kwe kuvayo ne bategeeza nti ebyuma byali byagulibwa wabula byatundibwa mu ggwanga lya Rwanda kyokka ate kati gye tubipangisa ne tubikomyawo mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza ekiwandiiko ngenda kujja n'ekiwandiiko ekikulaga ssente zino wabula nga sinnajja eyo kansoke nkusomera updates zino nga bwe zaabadde. Nga bagamba nti Kampala Road Mayor Salongo Elias Lukwago on Tuesday set tongues wagging after claiming that a way bridge at the Kitezi dumping site was stolen by unscrupulous KCCA officials and smuggled to Rwanda. Ebyuma bino byali byateekebwa ku kasasiro ekiteezi era ng'omulimu guno bagukola nga bagukolera eyo ekiteezi ku kasasiro. Kati Elias Lukwago yategeezezza akakiiko ka Kosase nti ekyamazima ekyuma kino kyali kyagulibwa oba ebyuma bino era nga byateekebwa ku ekiteezi ewali wasuulibwa kasasiro wabula abamu ku bakungu mu kitongole kya KCCA babitunda era twategedde oba twategeera nti babitunda Rwanda. At the time Lukwago was appearing before Parliament's Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises Kosase alongside Kampala Capital City Authority officials
including Executive Director Hajat Sharifa Buzeki. Nti Lukwago yayogeredde bino yabadde asisinkanye akakiiko ka COSASE akamanyiddwa nga Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises ng'ali wamu n'abakulu mu lukiiko lwa KCCA ejjukira eri Technical Wing yeekulirwa Executive Director Sharifa Buzeki, then eno Political Wing yeekulirwa Lord Mayor Elias Lukwago. Kakati bano bombi babadde bagasimbaganye n'akakiiko akamanyiddwa nga aka COSASE era nga bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyolako ebintu bino byajja bityo okubeera bwe bityo. Bano mu kwennyonnyolako ebyama bino we byazuuliddwa ne bitegerekeka nti abakulu ekyuma kyali kyagulwa wabula baakitunda era nga baakitunda mu ggwanga ery'e Rwanda kyokka nga we twogerera ate gye bakipangisa ku buwumbi n'obuwumbi bakirete mu ggwanga erya Uganda kigende maaso n'okubeera nga kikola omulimu. Nkyagenda maaso n'okusomera ekiwandiiko kino era ngenda kikuwa byonna ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya naddala gwe watambula naffe bwatonaba kuba nga otwegattako kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati wulira ebiri mu KCCA. The session chaired by Busiro East MP Meda Lubega Seggona NUP was probing issues raised in Auditor General's report. Auditor General Edward Akol 2023-2024 report on the authority. Nti report eya Auditor General amanyiddwa nga Edward Akol gye ya presentinga financial ya 2023-2024 Meda Lubega Seggona nga kwasinziira. Nti report eno yabadde eraga ekitongole kya KCCA kirina ebyuma bitono era nga kiraakinga ebyuma ebigenda okuba nga bikola omulimu. Egimu ku mirimu gye gino gye njogerako egy'okupima kasasiro, okusengejja n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati mu ripooti eno ng'eraga nti ebyuma bitono nnyo ekitongole kya KCCA bye kikozesa. Kakati chairperson wa COSASE n'ababuuza ebibuuzo bino then kwe kubyanukula mu ngeri gye babyanukuddemu era ne baabya n'ebyama nti ebimu ku byuma byatundibwa mu ggwanga lya Rwanda ne baba nga ate basobola okubeera nga babyeyazikayo ate bennyininyini ababitunda ekitongole ekyabitundayo ate kati kyekibyeyazikayo. At the time, MPs were probing an Auditor General's observation that KCCA lacked essential equipment and machinery such as bulldozers, excavators, compactors, garbage trucks, litter bins, and leachate treatment plants for effective solid waste management in Kampala. Nti ababaka abatula kakiiko kana aka COSASE babadde batadde ku nninga abakulu bano era ne bategeeza nti mu report ya Auditor General twaji observice ntuzuulamu ebintu bino wammanga. Machines oba ebimotoka omuli bulldozers, omuli excavators, compactor, garbage trucks, bimajegere ebyo byolaba ebikuŋŋaanya then nga kwogattana n'ebimotoka ebivuga kasasiro. Kati nga bano babategeeza nti ebyuma bino twagenza okukizuula ng'ekyamazima ekitongole kiraakinga ebyuma bitono nnyo era ensonga yeviiriddeko okubeera nga kasasiro mu kibuga Kampala tamanegingiddwa bulungi nnyo. Kakati wuliriza wano nga bagamba nti due to inadequate government funding for equipment purchase, KCCA says it has been forced to rely on hiring an option they admitted is costly. Nti oluvannyuma lw'okukiraba nti ssente oba obuyambi buva mu gavumenti butono nnyo, olukiiko lwa KCCA lubadde luliraayinze ku kwewola oba okupangisa ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti okupangisa kuno kintu kya bbeeyi nnyo. Era wulira Buzeki bwe yagambye ono Executive Director ow'olukiiko olwa KCCA mu bigambo bye bw'ati bwe yategeezezza. At the site where we manage our waste, we require a number of machinery. For instance, we require a chain bulldozer with low ground pressure, a hydraulic chain excavator. We require a land compactor, a water bowser because of the dust which comes out, and then a chain bulldozer. For hiring these machines, we would require 3.7 billion Uganda shillings per annum. If we are to purchase, we would require 4.5 billion Uganda shillings. Uliriza. Omukyalo ono akulira olukiiko lwa KCCA ya Technical Wing amanyiddwa nga Hajati Sharifa Buzeki yategeezeza bw'ati nti twetaaga ebyuma omuli bimajegere chain bulldozers, ebyo bimajegere byonna bigattidde wamu n'ebimotoka ebigenda okukola omulimu, nti wabula machines zino olw'okuba tubadde tetulina buyambi bumala tubadde tupangisa mpangise
era nga tupangisa obuwumbi 3 n'obukadde 7 eza siringi za Uganda buli mwaka. Kyokka ate bwe tuba bakugula kyaffe twetaaga obuwumbi 4 n'obukadde 15,000 okubeera nga tugula ebyaffe ne tuba nga tetupangisa. Kyokka bagenza okukizuula ng'ate okupangisa weetaaga emyaka 2 gyokka okubeera ng'omaze okuyisa ssente ezo ezigambibwa okuba nti ze zeetaagibwa okulaba ng'ofuna ebyuma ebibyo. Kakati ate eggwanga lya Uganda naddala mu kitongole ekya KCCA kibadde kipangisa bupangisa ssente zino ebimotoka bino ku ssente obuwumbi n'obuwumbi nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera ku mukutu ogwa Redson TV. Bwe ngenzeeko ku mukutu official website emanyiddwa nga Parliament Watch, eno gye tufunira amawulire ga Parliament mu buli ddakiika, nabo ne bagenda maaso n'okuba nga bakakasa bino era byogenda maaso n'okuba nga owulira nti ekitongole ekya KCCA kibadde kipangisa ebimotoka bino oba ebyuma bino ebipima kasasiro ku buwumbi bwa ssente bw'owulidde, ate nga gye babipangisa bennyini abakungu mu kitongole kino be baabitundayo. The Auditor General Edward Akol noted that KCCA spent over 3.7 billion Ugandan shillings hiring garbage collection equipment despite needing only 4.5 billion Ugandan shillings to purchase its own. Mary Rubega Segona, chairperson of the Public Accounts Committee, questioned why KCCA did not negotiate with the companies to buy equipment. Report ya nungabwe nkugambye ebadde erambika nti obuwumbi 3 n'obukadde 7 ze ssente zikozesebwa mu kubeera nga bagenda ne bapangisa ebimotoka bino, kyokka nga beetaaga obuwumbi 4 n'obukadde 15,000 okubeera nga beegulira ebyabwe. Kino nno kiwawazizza amatu ag'Abannayuganda naddala abagoberedde ensonga eno nti ebimotoka ebipima kasasiro ebyagulibwa ekitongole kya KCCA ate byatundibwa mu ggwanga lya Rwanda, kyokka kati nga bwe twogerera ate babijja mu ggwanga lya Rwanda ne babireeta mu ggwanga lya Uganda ku busente nga bamaze okubeera nga babipangisa, era nga kino kireetera eggwanga okusipendinga ssente obuwumbi n'obuwumbi oba oli awo ssente ezandibadde zitaasibwa. Omukutu gwa Redson TV bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubeera nga ziddako. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifo